Simanyo bana bo bachubulira bulungi nga bayita ba boys kuba bano ndaba ba men. Some people live life over denial. Waliwo yambala 25 oba bonna bambala birifa. Baba nga ba boys fe tuli ba men, fe tuli ba high roller. Tuli ba top gang man, kati mina in a boys league man. We in a men league man. Nze mbasi tunulira nnyonnyo ebyo byakugeraageranya kuteeka bintu ku minzaani mboba mbona asinga ono kyemanyi fena tuli ba creatives ate tuli mu kusavinga ggwanga nga ba geno si ba boys man. Yo kiri kitya tuli waweeru batutadde boy twava mu past present tuli mu past participle. Embeera etambudde etya Zex Bilangi okuva we batuta kuba tulaba kati ebivulu abayimbi bakuba ssebo ate nga gw'omu ku bayimbi abaliko abayina ennyimba ez'amaanyi ate abasinze okwasolinga mu kintu kino. Man, I respect the game and that's why I respect hustle. Buli omu gy'ali alina okwasolinga. Yamani batuta era nga tuli basanyufu nnyo emirimu gijja wano na wali jo nabadde mu bende ngenda gende UK ngenda genda America ngenda gende Turkey era mwana baganda bange bonna bali eyo mu diaspora mwana kyakabi nnyo salute mwana yonna nzijamba buuzeeko mbakwateko kubanga tubeera twerabira ku zizuumu ate kubisa biki yaman kiba so lovely. Ennyonyi ye yasooka ndowooza yeye owagende Dubai. Abantu bawo kwega experience eyo yali etya abasinga bagamba nti abarasita naddala abava mu ghetto bwe batuuka mu nnyonyi awo amaalo gaba mangi kiri kityewo. Sijja kulimba mwana ng'omuntu yenna nze nzikiriza era okuloba ndoba nalaba zi Lamborghini ngamba mwana Lamborghini bwetu kuba kale eno teziriyo kitegeera. So it was such a big experience era big up to all my brothers about promoting eyo yaman Nalongo ne Salongo ne tujja nenda bakuba na Uganda bananga bali eri nenda obulamu bwe beeyisaamu nalya ku luwombe Dubai nga sikikiriza okitegedde cause I was there to learn nga njagala kulaba ddala kiba kityeno cause ebbanga ddene nga ndaba nga ngamba ntuuka nte Dubai bati omukisa ne gujja ne tugende Dubai. Olugendo luwanvu nnyo sola nabbi malayo kubanga ate bwe nakugamba ku mazzi ge nalaba agazina amazzi agazina nga gayimba nenda babaji Khalifa nga boy nga ne Cristiano gyali yo bwe kyali ne Cristiano yaliyo nga na birthday ya mukyala we kati ku Baji Khalifa wonna nga kuliko linnya lya mukyala we so it was such a big moment n'akaseera ako nga nange gyendi. Yes. Bwe twogera ku bayimbi ab'omugete kamocha NUP omuntu tasobola kulekayo linnya Zex Bilangi era abasinga we bagamba nti oli mutabani wa President His Excellency Bobi Wine n'ennaku zino omulabako kuba kati mwenna mwafuuka basi. Mulabako nga muzeeyi wange nemusanga naye abeera busy nnyo mu mirimu gye ate I respect buli omu kyaba alimu era naye unrespecting kyovola oba oli awo ka message ne kayitamu ngagamba how you doing kiri kityeyo mbalaba mukikwasaganya yongeramu ku maanyi is always pushing me to go and work harder. Abamu ku bawagizi bo batutuukirako ne batugamba tunaba tukusanze tukubuuza ebibuuzo wano wammanga ne kolabo ng'oziyitirizza nnyo Zex Bilangi kuba tulabye abantu ab'enjawulo abayimbi ab'enjawulo nga Daddy Andre n'abalala kolabo zino ziba affectinzeemukko okuba nti buli muntu yenna gwe basanga bayimba naye gwe kusaidiyo kiri kiti. Well ekyo kisobola okubeera ku muntu nga talina music but music bwebanga okoze music muteera abantu bamuwulirize bamanye kikyolowooza cause wojja okumanya like endowooza yange enfumiitiriza yange mwono music gwe tuba tutadde okitegedde kuba kati era oli asobola okukimanya nti Zex mwana ino omuwala gwe yali yalinde dda ate naawulirayo akayimba ke nakoze like most of these collaborations like I'm doing it as a fellow ghetto youth who are supporting a young talent era olaba bensinza okukola nabo ba young talent you know. I've worked with there's more music coming boba kyalowooza ndombutumaze there's more music coming boba woleza ate collabo zigenda kusuka obungi kubanga nyina abayimbi nyina EZD nyinayo balani X ne Killboy nyinayo Pilato omulamuzi wa Firebase omumanyi tonamumanya so like fe mu ghetto kye tukiririzamu nti bwebanga ofunye light ne kushayiningako supporting ne bana abalala bakwetoolodde
nabo bakozese ku ekyo like cause if I do a song with a young boy like Rolex uprising star chine ngeje chimu feelings are special ate naye nagoing okupushing harder. If I do a song with Dream Boy nekuberako ne legendary Wizo man nange kenyini nyini ngamba nzani abaddewo makati awo kubanga joininga Wizo ne Dream Boy ngat kubanga Wizo is a legend, I could say. Yes. And Zex is still like hustling, ali muku making a music okulabanga a meeting her ends. Ate ne Dream Boy ono omulala naye ate naye artist naye ali mugeza kukulabanga rising. So it's Trinity. Ochitegede, no, talk about Shakira, talk about music with Helen Lukoma, talk about like I'm trying to even balance the gender. Ntinkola yo nekubachala, nenkola nekubami. Ba ghetto youth, ba uptown, twina kaimba ne Navio. Owulidde. Mr. G. Navio ayogera yo gamba doctor. Musajjanga waluzungu nnyo Navio. Kati no. Downtown meets uptown in this song, ochitegera. Yes. Bwe kino kuba ne abasinga baba like abasinga bwe bafuna center eya favor nga obango o shining bwako sinti naffe tetuli like mbo tuli perfect nga ba artist oba ba celebrity around there, but ekizibwe kiriwo nti obulamu bwaffe bubeera always nga buli mu camera. So what are you portraying to the industry, or what are you reflecting? Me, I'm trying to represent my brothers. Because remember, then about the one before even I made it, we made it. I think at tunaba, you know, we still have a long way. Ochitegera. Okay, Zex Bilangi watandika okuba nti music ono muyimba ddi kubanga okusinzira nga nze kabwino kenina watandikira mu ngoye nojjango hasolinga mwawo ewakawo yodduseeyo nozeeyo nenkuba mu kukijine Colombia nenjozaako ku motoka waneno kanabe wansi ate kati tutunda motoka wano kwa Amerika abaana yonna product zitambula bilangi basiiga. Oluyimba your first song okuba nti lwahitinga Kampala ne mirirwano wawulira otya? Wow, like kibango kubanga omuntu oyina puzzle jogezaako okupanga, you always fail and stand. Ogwa noyimuka, but that one win esobola okwerabiza gino emirundi gyonna gy'oba oluzinze. Okitegedde. So like since nzeke yali omusanyufu even mu ghettos gye tuva bonna ba ghetto youth bali basanyufu cause wali tewaliwo ku ghetto youth like representing a ghetto nga bonna bagezaako kugidduka. Abamu ba ghetto youth ba most of the stars nebo basanga they don't even want people to know their stories, where they come from, you know. Naye nze njagala kubanga example oba ku muntu yonna lero nga nkulaga I'm still proud of the ghetto. Ate njagala mu music ono ba mu kitone kye tulina mami afunemu akayumba, abato basome, obulamu bakyali baffe nabo bukyuke. Yeah man. Obulamu bw'aba celebrity tebukunyiga, what celebrity tebukunyiga. Tuddanga kawo n'obwevuga. Ate nga nze ndaba tuli mu kifunamu bakyali bange baboosinga. Okitegedde nti ekyo ffe kye twali twagala nti like we feel represented as ghetto youth. Bwe tulaba nga waliyo ghetto youth omwashayininze n'asigala nga ali ku values ze ziriwa ze nkugamba. Olina okusigala nga oli ne ba ghetto youth bano nga ate oba representing nga ate bo supporting ebintu byennyini. Okitegedde nga ffe bolaba tulina organization yaffe Community Champions, You and I Foundation, waliwo Collusion Network, waliwo Caring Hearts eya Babi, nti zino zonna projects nti it is not cause banji ababeera nga balina n'obusobozi n'okutusinga oba naye nga they don't have that heart, but kyovola nkugamba it takes a heart okubeera obliged okubeera ng'oli ready okulabirira abantu bano. Emabega kawo waliyo ba promoter abavaayo ne bagezaako okukomentinga ku kyali wa fomu yasamba oluggi mu COVID-19, that is Palaso. Oluvannyuma lw'okubaako empisa zaatayisa bulungi Masaka eyo, era newabaawo abantu abavaayo kawo emabega kawo era ne baga ne Zex Bilangi naye yayingiddemuko ku malala biki ensonga eyo kyensobola okugamba nti kyenagambe kiri from the first nti for obuzibu bwe tulina we live a normal life. Okera ku makya n'osenya amannyo n'olyayo akakomando n'onywayo kacyayi ng'omuntu omulala alina owa bulijjo nti naye ate ffe ebyaffe like ne bwe kaba kantu katono nnyo bwe kati bakasosowaza ne bagezaako kola ki
obulamu bwe tulivinga bwe bulamu buli omu bwa livinga okitegedde ate omuntu bwabanga alina like ngoba alina oba eddala watuuseeko musanyukireko ogambe nti kyali wange alina watuuse twakyagala dda katulabe step eddako naye ate waneene waffe ate munna ekyo kibeera the other way round abalala bayagala akufujjirire akusosonkeze okitegedde ayagala okukozesa ebimu byotalina nakukola okubaako kyakujjamu okitegedde agambe kati yatandise kineeno kuba kati nzo nsanze waneeno like I'm living a normal life tuli waneeno yenna tu approachinga tuli ready okukola yes kati oli bwavaayo nagamba oba muganda wange Palaso yakoze kino nakiri it's normal ekintu muba mulina okudda wansi ne mubiteeseganya ne biggwa okitegedde cause I think oli bw'abagize ku TV nagamba mubanja singa kiba nti bwe musasula akomawo n'abagamba yansasudde okitegedde naye bo babeera baagala kikola mawulire nti bamubanja okitegedde naye ate singa musasula kuba buli omu bamubanja era buli omu abaako obulamu bwe tuyitamu nga bw'obimanyi renti bakubanja buli kimu bakubanja kuba zinaffe obulamu bwe tulivinga bwe bwa bulijjo ng'omuntu bwalivinga naye ate ffe nti ekiriwo kiri eri ekikyukamu ekitono nti ne boba olwadde ssenyiga bagamba oli gaamukubye bannanga takyasobola nasobola okitegeera kyenkugamba yes naye nga omuntu amira eddagala n'akola training n'akyamukamu ssenyiga n'akola ki n'awona. Yes, of course. Tumaze emyaka 2 nga tugikolako. Yes, okuva 2019 we twata album yaffe eriko Ratata, Nalinda, zi Bad Mind Can't, nga kuliko zi Lock, kuliko obuyimba nga Yo Body ne Cindy, twali tetunaba kuddamu okufulumya album. So ebbanga lino lyonna lyobadde otulaba ku TV wanowa naye ng'ekireeyo oba ku makya ennyo okera mu studio n'okola. Album eno yakwanyako kwe yasooka eri yali EP ya nnyimba 6 naye kati eno egenda kubeerako ennyimba 3. 30 songs bagita Hatchulis 10 times because to believing about ghetto youth we are 10 times stronger, 10 times smarter, 10 times wiser and 10 times yes. Kuliko Dr. Jose Chameleon, yo, my general, big up on yourself. It was such a big opportunity. Kuliko abayimbi nga Shina Skies, she's one of my greatest performers, like greatest artist, because she's so talented, but light maybe, oba chance, oba chi, like ten about, like what she take, but she's also doing, yeah. Kuliko wakayimba kangene Mr. G, omuyimbi okuva Jamaica, yes. I got the link through Bobby yakoze introduction ya album, so it's such an amazing story. Ya ghetto youth yena aliyo era nga tubalaga nti every ghetto youth yona joli man topowa kino kyetuliko twakyagala dda ate nga tumanyi ne gyetulaga tuyinza okuba tetumanyiyo naye nga nayo tugenda fatayo tulabe ebiriyo bwe biba. Abayimbi nga tumaliriza abayimbi ennaku zino bwetwogera ku ba big boys Zex Bilangi toyinza mulekayo Gravity Omutujju yavuddeyo n'akola list ye wagirabye? Nze siri big boy, nze ndi top boy, nze ndi gang boy. Mina in a big boy league. Yo, I'm bigger than big. Yo, look at me now. Like oyagala nkole ki? Waliwo yambala 25 oba bonna bambala birifa. Simanyi oba nabo bakiwulira bulungi nga bayita ba boys kuba bano ndaba bameni. Kino kiteekawo omuyimbi kubanga tuba tulabanga okuba okuyisamu abayimbi abalala amaaso mu kalyaza. No. It's not about that, but some people live life over denial. Or maybe he's doing a song ng'agezaako okapromoting kikirizibwa mu art. But if like in real sense, man, we are men. Twavamu mu ba boys. Tuli ba high roller. We are top gang, man. Top, man. 25 mu kifuba. Olusi nteekamu ne zaabu. Kati ongamba kyebya boys nze ndi meni mwana siwe kiri kyampo. It's all respect kansoke nkubulira ekintu kiri kimu like big up all the big artists, big up the local artists, international artists, whatever kyebasobola okuneminga omuntu yenna waliwo ne babayita ba upcoming mu kifo ky'okubeera ba rising.
So it is bintu byonna byonna ebyo bibeerawo oba nze mba ndabanga abantu bonna babeerako ababanga abageraageranya. Obulamu si bwa kugeraageranya, obulamu si bwa kubeeraawo kuteeka ku minzaani oba kino. Buli omu kyaba alina ayagala labe nga yeeyongerako. Kubanga n'abaali ba boys bafuuka ba men. Okitegedde? Yes. So nze mba situnuulira nnyo ebyo bya kugeraageranya kuteeka bintu ku minzaani mboba mbona asinga ono kyemanyi ffenna tuli ba creatives ate tuli mu kusavinga ggwanga nga ba geno. Si ba boys man. No man, olina okubanga sebo kiki nsobola okugamba, olina okubanga olina abakugala man. You don't have to center work on every. Olina okuba solid, olina okuba firm, olina okuba chat, olina okuba chonjo.